gwe kankubuli abakyala kati abakyala bonna abali eyo abasinga balina we bayimirizaawo laavu yaabwe bibiri byenagamba nti esi oyinza obba tonnalaba abakyala bo tuba tukiyite kuloga baloga ate nzimba w'amagezi bw'oba olina munne omulogo wo ng'akola loga bbaawo omusajja muloge 225 tuloge abasajja mubaloge bw'obanga olina omuntu waakola bw'obanga okkiriza mu Katonda saba Katonda akumira omusajjawo okiwulira ate abakazi abasinga okuloga omusajja ng'ofaayo eri omukazi ng'omusajja akufaako nnyo ogamba owaayo kubanga buli mukazi yeetaaga musajja afaayo abo bebasinga okukwala naye tusirangako omukazi aloga bano abasajja bano busimanyi ki bano nga tafaayo nnyo tasobola kuloga era omukazi aloga musajja ng'ofaayo ng'oli wa buvunaanyizibwa baloga ate mbuuza baloga batya tafunika naye wamufuna kyova olaba mukwasa ettano naye mwaka ogujja ngenda kubeera serious banka tugwe nnina ali muwa abuukabuuka tabuukabuuka naye nga kikyadraka wano ogamba oti okoze otya waggulu awo uwa ku mutwe omuntu ogiraagiramu ssebo bino byonna birina kyebitegeeza nti kati ndaba lwakuba nti sitaddeeko kantu ka Christmas naye njagala at least ofaki nange ate twakategedde nagamba guno omwaka nze nayingira dde omwaka ogujja wadde guno tegunzijukizaamu abo abakuba Yesu emiggo bayambalanga awo era gye bali bawoominga bawoominga nedda ssebo bagenda kuzaalibwa agenda kuzaalibwa oyinza kulowooza agenda kuzuukira mpewo amazzi gakuyise bano enyota naye amazzi esigo ndeetedde gano tegagenda kunyinyongoza wallahi ziga ongambe agala mazzi ngano ganyogoga nnyo esi ogenda kunyinyongoza omubiri gwonna ogenda kunyinyongoza wallahi gano gakunyogoza si nnyo wayo gasinga okunyogoza nze kwefunyaafunya naye sina kyakkola wefunye kyekiriwo wano mmala okunywa nenda speed bbiri ndi wano sibitegeera mwana kiki ndi wano bintwalawo ebityo soka tubuuze ku bantu naye soka buze ku bantu banaye mwasuze mutya hello how are you abatwagala abatulabira yenna gye mutulabira tusiima actually twongera obeebaza abatambudde naffe omwaka guno paka kati wano wetuli banaye we appreciate so much ate era tusaba n'omwaka ogujja temujjanga okwo mukole ki mutwagalire ddala era mutulabirenga ddala okitegadde ekintu ekyo yes banne mwebale kutwagala nze bannanga abatwagala mwenna abatwagala ng'ofaayo bakiyita batya manyi zuzungu lumfukirize bakiyita batya ekyo kukola ki subscribing abasubscribinga ku mukutu guno ogwa SBD banne mbaagala nnyo atalina musajja nkusabira ofuna omusajja ng'agaba atanazaala mwana nkusaba ofune balongo sabe Sara ayeetaaga okufuna virginity eddeko buzzi ne woba wa myaka 5 waliwo abantu nga baagala okudda obuto kati embuzi eddako ate alina omusajja nga amutawanya nkusabira Katonda mwaka oguddako n'emyaka gyonna nga buli wagenda agenda oba kwenda ng'aziŋŋama okitegeera abeere nga alowooza gwe wekka oba mukitegeera nsabidde oyo abatwagala abasubscribinga ku mukutu guno bane mwebali kutwagala mwebalire ddala bane mwebali kwagala Shadraka namwe mwenna abanjagala ennyo abantuma bannange nsaba Katonda abaddizeewo mmwe muba bannamba wano mu famire zammwe esaala nina kusaba nnyo ogenza kunyumya ogambye nti obasabidde mbasabidde buli musajja wagenda okwenda aziŋŋame esale badde nnene okitegeera aziŋŋame nga takola ab'ebijwenge byakantu kange kano okimanyi ekyo bagenda bimukola biki nze nsaba essaala yange ekole nga buli walumba
omuzimu gumugamba ddeeka kati okutuuka ewaka nga ngalega bwati so nga mbeere so abeere oba okitegeera so kati mbasabira bannange kubanga abakyala baliyo bambi abasajja abamu babatawaanya naye nga batwagala gye bali babalumya omutwe musajja talabirira mwana okitegeera mbasabira abasajja kubanga kyekikulu n'ebirala bizinesi zitambule abali ebweru bannange mwensa mbasabira baboosi bamwe babalabenga mmwe baboosi baabwe wekiri babakadama bana bali Saudi ng'ekisimula mukikwata mwenna ne bosi wo bane mbagala nnyo bannaye abaana beeyo bali mu Saudi bosi wo genda omulanga akutte ekisimula ku makya agambe tuula wali kankole olwaleero yes naye nga tagenda kukusasula ebyo bisoboka esaala egendera ddala waggulu nnyo kati producer tagenda bwagenda nayo nona toyi yagyekolerakokko gosanga kiwedde abaana bayita mu bingi abo naye esaala egenda kukola ekolere ddala tatidde kunyogoga producer waffe niye yanyogoza edda tomulaba ye walwanyinani producer ng'ozimbye mu maaso wansi wano empale yezimbye sole bainawe ne producer waffe feda sinalaba omulaba bwezimbye oba byeyasuubudde muyabitadde naye nga kyekiriwo bannange omwaka Christmas season naye omwaka 2025 toyingira mwaka 2025 nga tolina mmotoka bannange kyogereko nga tolina mmotoka people wallahi tubagamba mbabuulye guno omwaka nga tulina musajja waffe walugave Motors wali ku bakuli okyamira ku ashao amafuta ga hash noyambukamu katinira akapande oba okalaba musiraamu oyo alina amamoroka alina emmotoka nno ezaddala omu naawe wakirabye nakugamba ate musajja wamanyera nakutandika kwevuga sawa yonna era nze kankubuulira amazima oyo musajja teri musajja waliwo abantu boolaba naye waliwo omuntu g'otuukirira nakubuuza oyagala emmotoka etya one on one okitegeera si bano omanyi nti waliwo abantu abatunda emmotoka nga okutuuka ku boosi yennyini oyita mu bantu nga 15 ku 2 kituufu ate zonna emmotoka zirina Subaru, Benzi, Aria Kawundi modo ate buli namba n'abaana abagala Ractis abagala Sienta byonna azirina emmotoka azirina enamba y'essimu wedda basomere 0700 2 kaga mu mukaaga 76 oyo 0700 2 kaga mu mukaaga 76 awo zonna zina new and used cars from Japan no mu German oba mu German ate mu German akola emmotoka naye ate no mu Japan akola emmotoka ye ovulaba ye ekyatasobola agamba kino sigenda kisobola wabula tukole ku kino tugeze ku kino abayagala otwala emmotoka nga tegenda kukutawa Lugave Motors bamweyunire awo wabakuli okyamira ku mafuta ga hash awo obuuza naye Lugave Motors bakutwala direct ku hash mafuta ga hash manya hash tusimbule tugende maaso naye nga bigenda biti bigenda bulungi Christmas muli bowadi banaino yo Christmas abagamba mukakkane tagitegedde otherwise mujja kutomera ebisenge mukakkane ku buli sayidi ekiriwo kimale kasi olina obulamu omala obulamu kati kankubulye esimu muno teri kisinga kuba mulamu lwakuba obulamu obutalimu ssente era bwo tebunyuma naye bw'oba oli focused saawa yonna oba osobola ofuna esaawa yonna ofuna ssente anyway alhamdulillah Mungu ankuumye nga ndi mulamu era oli mulamu ndi mulamu saidi zonna kulaba ndi mulamu nnyo munankumira maama ne taata nange mwebaza nkumidde maama ne taata ne baganda bange bonna n'omukyala mwebaza n'omukyala wange omulungi ne mukalimu kano nvuze boda yange ampewo tenzimbiza matama sigadde nga bwendi sifunya kisinga naye omwaka ogujja Katonda nsaba nyambe so mwebaza ampa omusajja onoonya musajja omaze n'okkiriza njagala kukkiriza obwomu bumenya naye kankubuuza obwomu wa wasinga okumenya
obomu kati alina kuzina enkuba etonnya ebyaddala obudde bugende nga tobutegeera ensi egenda nekkuba n'oyanga oyagala kugambako muntu olebaddeko mu mbeera olaye we nakugamba oyogeredde ddala point yennyabo malayo ensi egenda nekkuba olebaddeko mu mbeera ng'owulira toli munyiivu toli musanyufu teweetegeera tobitegeera nga tolina akubanja nga nebyo byenya naye nga tolina naye nga olya oyagalako omuntu akubuuze oli bulungi naye nga taliiwo kiruma bambisole nkulaba ogana otulaza nga banna kale singa nina omuntu nemugwa mu kifuba nenka just that nga saagala nnyo ssente kubanga nze ebintu ebya ssente sibiriiko nnyo wadde ng'obibaagala zo ssente nzaagala naye nga tobiriiko nnyo kati era Katonda akyanyambi nti wemba nina ekyenneetaaga nkyasobola okukikola ebitandikibwako ebyo njagala kino naye otegedde nti nakugamba amazima wali mutuufu nakugamba nga weegaana nakugamba baganda bange muŋŋambye ebintu bino osobola okunyirira n'okoloota naye nga tolina kukwatako bw'ati wetozanyisa akasusu k'omusajja gwe akasusu ganti kano kasusu oli musajja wakakuyisaako bw'ati olina vibe gy'owulira nga togiwulira oba walidde KFC nga oba walidde ki nga yanjawulo n'omubiri gulina engeri gye gutalantuka olinga akamadala nga bw'ogambuka obadde ki nitwagala ne twogera ebintu gyeba njagaddeyo tubyogereko twayagalaga esisiina bye naalabye naye nga kyeko olina experience biki bintu kye tolina esa naggamba tolina kyewaalabye era ebintu bino bingenda okugamba bwe tunabikulu kyali mu muzannyo tulaba nti oyagala musajja kati gwenza obba oyagala omusajja naye ng'olina abakuliko esi storage kubanze ne bwema ntambula e Kampala n'ekikyalo ekyo kyokola nakyo storage enamba yakyo lwakuba tisimala gagigabaagaba tandika ogigaba kinalabye tandika ogira kubanga okkiriza ennaku ezo twalina Coach Ricky akati ennaku zo tojja tolina simu naye ogenda kufuna waliwo omuntu sijja kwogala nnyo bintu naye badde batugambye nti start naye naddaawo ne ndowoozamu nti kale watyanga ekintu ekyo kituufu gyekiri oli yagenze n'apostinga ebifaananyi by'omuntu nga nabya naawe nenkupostinga n'oyomba nnyo naye nga nkupostinze tuli mu mukwano tuli mu photoshoot tuli mu bintu ng'ebyo kati gwe mpostinze n'oyomba nnyo noga twali mpostinze tewalikoze eki kati wakola budde nga gaba mbu yabadde stand badde bayisaawo oluyimba naye nze mbalamu nga kituufu kwegamba n'omala obudde bwo bonna olinza omuntu olowooza olinawo omuntu n'amaani afuna omuntu omulala n'agenda kati njagala n'obeerawo omukyala alina njagala n'abeerawo nga alina omu babiri basatu bana oba tonnakufumbirwa abaki abasajja oba okyali mukyala oba okyali mukyala anti kibeera bwe kiti nga tonnakufumbirwa toba katale anti labayo ogenda kubeera kati ze nina kyempuliddemu nti omukyala atannafumbirwa n'oba n'abasajja omu babiri basatu bana anti wulira omusajja essaawa yonna obeerawo n'ogoba abasajja bonna abaali kwagadde ng'obagambye nti olina ono n'obeerawo mwaka gumu myaka ebiri myaka esatu tannakuwasa myaka ena ng'olowooza omusajja anatera okwagala okukola naye nga myaka ena ekyo kikyemugobe myaka esatu anti babikola nakugamba kale myaka esatu nagamba sigwe gwenda okwasa ngenda kukwasa omulala akumalidde obudde kyokka bali bonna nga babagoba twala lwaki babeerewo ali serious wagamba nti nkutwala obaleke bagambe bagende kati bali bo bawulira ku kinti bo bali serious mwaka akaseera anti omuntu omanyi time nga wolaba Shadrack nti nga wafuna mukyalawo watuuka esaala n'ogamba manyi kampase okitegedde senga ate wali serious senga kati era mukyadeetinga omulabira gyali omuntu ali serious we watuuka esaala ng'ayagala kuoni ng'obeere wuwe kati wali serious njagamba byonna kale kati njagala obeere wange kati balamu ng'omaze emyaka 5 abantu bonna abagoba dda nina omusajja nina muki muliamufunze kati gweoyagala ki nti oba n'abantu bo bana bakuume omukyala yenna ali eyo oba n'abantu bo togoba muntu oinako ali serious ng'awulira akwagala jagamba kati ova ku lujja bali bonna bagambe munange mwalwawo naye kati abo bonna abana oba ogenda bakuuma otya because kati okuuma kwa kati
tolooza nti we just talk njagala kino n'ekikuwa nga nze tolina kyozza abo bonna oba ogenda basaavinga oyinza okugezaako kati gwe omukyalo omw amagezi ki abakyala bonna mwenna abali eyo omanyi munnange bagamba ebyakayisaali byakayisaali nebyakatonda byakatonda okiwulira bw'ogezaako omuntu okubanga kkiriza gaana abasajja abo bonna era mubaamu omusajja gw'oyagala kituufu ate waba takwagala anti kati waba takwagala ng'okola ag'abanno ge bakola gwe kankubuli abakyala kati abakyala bonna abali eyo abasinga balina we bayimirizaawo laavu yaabwe bibiri bennagamba nti esi oyinza obba tonnalaba abakyala bo tuba tukiyite kuloga baloga tibaloga ate nze mbawo amagezi bw'oba olina munne omulogowo ng'akola loga bbaawo omusajja muloge 225 tuloge abasajja mubaloge bw'obanga olina omuntu waakola bw'obanga okkiriza mu katonda saba katonda akumira omusajjawo okiwulira naye omusajja owa katonda omukuuma nga wa katonda oba nkugambe ntya ng'osabye ennyo katonda kuba ye katonda takola nsobi nebyo byaba bitegeere zetegeera nnyo katonda katonda takola nsobi akutuusa ku muntu oyo namukuwa namuga okitegeere bwamukutuusaako fine tambuza obulamu bwo naye bwoba n'omusajjawo kikyo wakana tokkiriza mu saala ssebo nedde saala njikkiriza anti ng'oba osabira omusajja naye bw'oba olina omusajja wa ng'olaba alina buli kimu bye wandyetaaze naye ng'azunga oba oteeka mu ccupa oba okola ki kola bannaye okwagala kwagenda wala okitegeera nti abantu abasinga gwe kankubuli obulamu babuku eiro bukuuma katonda n'akuuma ebibyo oba balina bye bakola okukuuma ebintu byabwe mu buli kimu mu buli ango for example kati twogera ku laavu abakazi bangi bambi nga bayita mu bintu bingi nakugamba esi bw'oba tonnagendako era kankikuddemu bw'oba tonnagendako ku musawo n'akutuma omutima gw'ekikuwo oba omutima gwa kaamuje omutima gwaki gwakaamuje oba ogw'ekikuwo oba ogw'ekintu kyonna naye nga tekisoboka neba neyo pipa abasawo namulimbamo omutima ogw'ekiku omusawo omuganda ayinza okukutuma ekintu ekyamazima nga togenda kukiraba ate ngenda babulira omusajja omuntu aloga atya munne okitegeera nobeera awo omuntu gobadde wagoba nga tomulowooza nakomawo ogeraba toberangakaawo ekisi nakkubira essimu kati ali mukunkubira ndi bize nakkubira nagamba naye nga mbadde njagala kusisinkana si nti talina wakujja kyayagala okitegeera waliwo abantu nga bakyusa bannambwe time twogera ebintu bino abantu ne bawakana nze kankubuli omusawo abakazi bagenda n'agenda ew'omusawo omuganda ate omukazi kye nalaba ku mukazi n'abasajja mwebali especially basogazi abasoga abo boye bw'aba asazeewo okukulunga abajja kukulunga cause for them bo baagala okitegeera omusoga akwagala n'akwagala n'ebitayagalika abasajja nakuzze eri kyova olaba bo baddala baagala bwe babagala baagala naye abakazi abo boolaba kino nze kankubye esi abantu bayinza okugamba Shadrack ebintu byabijjawo nze ndabyeko ku bintu abakyala baluga abakyala bagenda ne baluga ne babatuma ebintu byonna omukyala newoomulagirira nkugamba weewala mutukula kuba nze simanyi yeye mutukula n'omugamba agende Tanzania kasita omuntu gw'omugayi nti agenda mukolera kyomwagala era kubuuza anadda ajja kudda omusajja oyo mwagala obulamu nze ntambudde mbasajja bonna naye omusajja yannemera ku mutwe kasita owulira awo aba anoonya solution n'agenda kyovula nakugamba bw'oyawukana n'omuntu tomujja tomulekera kintu kyo aze sirekaayo byange ndali mbitutteyo tebibula kyogamba esi bw'ogenda omusajja niweyambula omala n'oyambalirawo vayo n'akapale kange n'akalenga jjukira omugwa n'agamba mamu bwelaavu ebafuula nnyo nga bakatyuni obwongo ebawa bwakatyuni muba temutegeera ne bw'oba otya
Nkaa kumanyira. No si kumanyira ate toli mukazi. Abakazi akakasira ko mba temutegeera. Olaba mbuza lwaki tuba tetutegeera. Olaba omukazi muzaala omwana. Omwana oyo omusajja nakulungira ddala nti talabirira mwana. Okitegeera. Tayagala. Otoba n'olubuto ogenze wammwe mu luzadde mukoze eki. Kubuulira omukazi. Omwana n'akulaakulamu. N'akula. Omukazi era banene bamugamba munnange nno tebazaala mwana mu kikoomu. Omwana naye ng'akulazeeko kalaze entuufu. Nti tajja kubeera wa buvunaanyizibwa. Jjukira ffe abasajja oli waalekawo omukazi n'atereratereramu bwaddamu n'akulaba ng'osse ng'addamu akunoonya pulaani eyaga. Omusajja ng'atandika ndeetera ku mwana wange mulabeko. Bw'amuleetera omwana era akkiriza n'ajja. Bw'amuleetera omwana omula jjukira byonna abaabirabye nti omusajja talina kyakola talina contribution gy'ateeka ku mwana ng'addamu ate entagala mmeka ennaku ezi ng'addamu ng'afuna olubuto awo ng'agenda obwongo tebuba bwakatyuni buba si bwakatyuni mmwe abakyala babakozesa ebintu oli n'akutwala n'akuyita tomulabangako ne mwogera ku ssimu omwaka mulamba omuntu tomanyi mbeera ze jjukira tosobola kutegeera muntu mbeera ze nga tomumaze mulabako n'obeera awo nolowooza omuntu mutuufu omuntu alikkiriya alikwala ali kumba oli ku mbuzi era n'otuuka ng'osembye nakyo mu bulamu buno obwensi abakyala mwe mukyasinza osemba nakyo naye ng'ebiseera ebimu biva ku bwongo bwammwe obwakatyuni otegeera sivuma abakyala I respect them kuba be banzaala naye waawe mukolera ng'obwongo ebyaddala mwefudde bakatyuni bennyini so mbadde nkugamba eyo tuvuleeyo abakyala muluga era esi bwe binaagaana eyobuuza ku bakyala banno abakyala bali eyo babigulumusa nga mukubo naye ng'alina ekiyirizi muno wali omanyi mbu twayogera kuba boda nti bebazambala zokka ng'akina bajjukira buli woonaba irizi tebagijjaamu teringa musipi okakasa tebagijjaamu ebeera wano ekuwuumira wano omukazi asooka okutega obutiiti n'olowooza butiiti kumba oli omwo mwozungira omwo mu butiiti omwo oteka kubanga kiyirizo ojja mubuuza kino ekiwuzi kyaki kuba guyulizi gugira yirizi eguba kitegeera kati ebijja mulabisa kiba kigoye lukoma anti kibaamu ebituttwa olubanga awo olaba omusipi n'omwana ogusibako kati nga wensibyeko kano kagundi wano okitegeera kati obeerako kiba kituttwa ebituttwa ng'ebi ng'omwo yalaamiriza ebigambo oli omuzumbu olaba kugenda oyagala kweyiyako ebbali nga okayo weerwaneko munaye nga wa omuliro gukwata oli waka okitegeera obaawo abakazi abo teri era kale we tuli munaye batwagala kasiru singa twogera naye bimanyi singatwogere kati nagagobwa misinde okitegeera bro mulimu kyajja yange nkyajingira kwene essimu bro okitegeera nkyajingira ku simu kyajja mweri omwo baba nebiyirizi kati nze kambawo abasajja amagezi reception emu abakazi kati obutiiti bwajja okitegeera bw'olaba omukazi wo ng'alina obutiiti waliwo abatabikola naye nga obutiiti bwewo naye obutiiti obulimu ekintu kibanga nga bazita nsimbi ŋŋanda okitegeera nga yateekamu nga bisatu sayidi ne sayidi awo aba yakulippa aba yakulippa obutiiti kitegeera waliwo obutiiti ng'olaba butiiti nga tekuli kintu kinenenene kiringa kigundi ensimbi eŋŋanda abantu mulimu abatabimanyi ate sinawonyeza ensimbi eŋŋanda producer ajagiteekako ajagiteekako kasi tolabanga mweri oyo omukazi taba yekka aba akulina mwezi bw'olaba mukazi talina akujja mu ssente n'osigala ng'okkiriza munene bwe ziba zikuluma zitya ogamba wakiri nadda wakirize kandi ebijanjalo yali enkoko ate abakazi abasinga okuloga omusajja ng'ofaayo eri omukazi ng'omusajja akufaako nnyo ogamba owaayo kubanga buli mukazi yeetaaga musajja afaayo abo bwe basinga okukwala naye tusirangako omukazi aloga bano abasajja bano busimanyi ki
bano nga tafaayo nnyo tasobola kuloga era omukazi aloga musajja ng'ofaayo ng'oli wa buvunaanyizibwa baloga ate mbuza baloga batya afaayo tafunika naye wamufuna kyova olaba mukwasa ettaano naye mwaka mubafuna ogujja ngenda kubeera beera serious serious banka tigwe nnina ali muwa abuukabuuka tabuukabuuka afaayo nnyo tanga nali nagamba nti nja kuzaala mu 2030 kati kyenalabye Brian namugambye nti nali nabagamba nja kuzaala mu 2030 naye okusinziira oyo omusajja 2026 tujja kuba tulinawo abalongo awo mujaba mbalina Brian namunyonyodde dda bankati newaddeyo esi oli wakutega piro wallahi waliwo omuntu ye nga y'okumufunyisa olubuto olina sooka n'ogenda n'olima ku bijja byewammwe n'olima ku bijja enju we bayabomoka ey'ekijja n'ogitereeza n'ojja nga abakulu basiimye ne bajja ne bakugirako ku mutwe oŋŋamba omusajja ne bamugirako ku mutwe amaanyi awo n'akutega piro kuba temuliba gwe esigwe kati gwokeesa okufuna olubuto gwe lwaki ndi muzibu nnyo bwe ntyo oli alina kukufunira naironi lwaki ndi muzibu nnyo ku bantu abalala kikyolaba era omukulu bw'aba alaba vidiyo zo akimanyi naye era agenda kugamba omwana omulenzi oyo ayogedde point kati agenda asamire anti ogambye yetaaga nze kasa nkyogedde alina kubanga ageze n'alima ebijja by the way naye nga abakazi babaloga obadde okyali kugamba abakazi abo obadde okimanyi nti omukazi babatuma ekisusunku ky'ekkovu listen and understand bakutuma ekisusunku ky'ekkovu bino abasawo baganda nabo balaba zino story era tetubalinaako buzibu bagenda kugamba kituufu sebatuma abaana ekisusunku ky'ekkovu okimanyi ekyo kitya kimu omuzigo omuganda ebyo si bibiri omubisi gw'enjuki bisatu oguli origino oguli anti omubisi twaliwa ne Brian oli omulala g'otamanyi zo zenjogerako kati n'ayogera ku mubisi kyobalaba ngumanyi omubisi tondeka bintu byo kale atajja baletera okulowooza tondeka bintu ize ndaba era nammwe ba YouTube era nammwe muloga era ke n'abatuukako nammwe nja basabula kale ssebo omubisi akagoye aka white ebyo si bitaano okitegeera amanya aka white pure white amanya agawandika kapapula agani agooyo gwogenda munango okulunga okuloga ebyo si mukaaga kituufu kati ng'ogenda nga bamubuuza oyagala biki jukira abakazi bonna kumayana abakazi muli bayaaye omanyi kye musooka tosobola kusookamu nti waaye njagala omusajja wange abeere kale nzimbe omusajja wange naye anzimbe keya alabe nze nzekka ekyo kyekisooka mu byonna alabe nze nzekka olwazukka bwati ngaalaba nze nakijoba buli wabeere ku mulimu awulira nze buli kyamugamba mugaterigi wano ng'azinga omukira ati azinga mukira nawe ozinga omukyala ng'embwa bw'ogiraba mukama waayo azze omukira kituufu ayogera ebigambo nno bingingi njagala enzekka nga bwe musaba mpa muweebwa abakazi bali mu tawuni omukazi omusajja tampa kumaani nammwe mugaba ki simanya ampe sompyo naye takyalina makulu you can get everywhere sompyo essaawa yonna gyoyagalirwa yo saidi zonna sompyo somufuna so si makulu nnyo njagala kino nakino omwa respect fanasijjawo baagala respect naye batini abazigaba era newunya omusajja agamba mbu abakazi bangi muli bangi naye abategeera baaba batini omusajja saawa mufuna nga yanfaako
okitegeera alisiga mu kirasi n'ensoma bawa batya omuntu ekitiibwa okyasobola okukuuta evivi era olina ofuna abasajja era bano ab'ekampala kankubuulire nze omusajja tasobola kubanga mpa byonna nesifukamira nawaŋŋamba nti leero tolina gibulaga nsigalawo abaffe tetubawa byonna naye balikuuta nakulengerera erina oluveera najja emisinde kulikayo mukulu what I think si kibi naye kisinzira setting ya muntu kumulamwa kati ng'amala obyogera byonna ebyo akubuuza obimazeeyo nti ye era akugamba wuliriza kino nkimanyi akugamba omusawo omuntu ono bw'oliba omukooyi ojjanga n'enkola ki netujjawo eddagala nekusumulula anti ye kalugira n'abitabula byonna n'abitabula ng'omaze okwogera ng'owanze namu akupakira mu kisusunku ekiri eri ne bakizingako ne bakisibako ne bakitereka omusawo yakitereka gwe n'otambula n'ogenda wayitawo ennaku sebo mulimu ebikola wayitawo ennaku ogera olaba muntu oba otandise omumiisinga paza akiteekawa ye yakitereka ewuwe wakolera oba ssabo oba omusawo yakitereka si gwe akitereka nobyogera nga manyi bakiteeka ku mitwe etu oyogera ebyo byogera n'omala okubyogera bwe baba ng'okimuwa yakirekera kyova olaba akugamba bw'okumusumulula yakiwuzuumya ojja n'okikwata ng'oyagala musumulula olw'omukooyi baddayo abakyala abo ate baddayo olamaze abo obudde aba akyabulina abakyala nga muli bazibu olumala okukola kyayagala ng'akuta like ne bw'aba akutadde tafaayo kuddayo eri mu kusumulula okitegeera abasajja babibakola ebyo abakazi babikola n'amala n'agenda wayitawo olowooza mmeka era bakuwa ebbanga ndowooza wiiki ng'emu akukubira era omusawo akugamba bwagamba bw'ojja bw'aba akwebaseko omundi ogusooka tomukkiriza kutikkula kuntikko kati tomukkiriza alina kukomaawo ndowooza oba emirundi ng'emeka oba kiba kitegeeza ki arono lwolwokomyewo omusajja gwoyo gwoloze lwakomyewo okitegeera abakazi abalala batambula kati for example n'abasajja waliwo abasajja nga baloga ng'omusajja ayambala waliwo abasajja oba wali obawuliddeko ng'oli ayambala puleemu okitegeera ng'ayambala puleemu tagijjaamu nga waafunira wabawo oli nkati nga gwe naggambyeko oli asiika capati omusajja asiika capati kyetwogerako nti abantu baloga ebyaddala abantu balanga ebyakatonda bigaanye naye nze oyinza okumbuuza bamagezi ki try god naye esologa eziramu gyonnasiweŋambye ogezeeko katonda kati owekatendi asiika capati wallahi oli gayi ekikopo alina ekikopo awo ojjuke baba basiika capati waba ekikopo kyoyo amazzi goyiwa ku eyo fryer kyayiwako kiri ekikopo kikyafu takyoza people bacomplaininga wa yagala nokyoza kyaguba nekyo kibeeramu amazzi ago gayiwa ku eyo framping naye capati ze ziriibwa si byakulyalya naye bazirya okitegeera omulala abamu ab'emmere kati ngaabo ab'emmere bannange bamaama ab'emmere kyemutukola abamu muli bakyafu abantu bestakkiriza nti bakola ebyo ebintu kati nga bolaba ezo gundi ennene KFC kazi nazo ziba restaurant snacks biki ebyo abo bo kyemmanyi bo bazimba kintu kyabwe nga kirungi ne waliwo esi boosanga waliwo boosanga amazima ga Katonda mugulu nga emmere yaabwe eri bwetyo talina mpisa bagamba abaana bano abaana b'emmere abo bakola ebintu mu mmere babikolera ddala naawe babaliisa ebintu bingi abo yaŋŋamba nti abaana bano ab'amazzi awo batya
bana ab'amazzi batya nti bagenda ne bana ab'amazzi wagamba okolera bantu yogera okunaaba tawaaza kyogamba najje n'ateekamu awo ebiwoozi bitambula abasinga okukola ekintu ekyo ba owner okitegeera ba owner because abaana abatambuza oba obawaayidde but the owners abo bananyini mmere biki ebyabo ba boss abo bateeka okuba babikolera ddala babikola bana ebyo byokutawaaza babateera ogwo omwenkwa wa mu greens tugamba nti bonna babikola but some babikola because competition byereeta omuntu yenna buli watya competition aba agenda kuloga ovula weewalanga nnyo omuntu akutunulira ennyo ng'okola mu business aba agenda kuloga omuntu yenna kasaakuba emimiro aba agenda kuloga kubanga aba atidde competition ovuki watya competition aba agenda kugenda ye plan B teri plan B yakukuuta mavivi kuba waliwo abantu ng'agamba oba ofa n'ofa n'abantu baloga ate wali amaduuka ago bannange nze kankubuulire nze kankubuulire omuntu alogera mu business bw'oba tolumiza muntu nakusuula muno sikulinaako buzibu era banne mbabulya guno omwaka oguddako ebintu byosooka obutazanyiramu era oli ng'olina kuba mukambwe ng'akumanyidde business because okugenda ku maaso tezimbika okugenda mu maaso wallahi business yo abantu batusomesa batusomisanga biki ebintu byetulimu kati byetulina okutegeera nkubuulira amazima ga Katonda omuntu yenna azanyira ku bizinensi yo omukazi bamuzanyireko muleke bamutwale nkubuulira ebyo ng'obigamba musajja omukazi bamutwala kiringa omuntu wanaasanga like ng'omukazi waali mbwezi ali n'okwata ejjambi yotema omusiguzi bage ogenda mutema bakutwale mu kkomera sitira omusiguzi akola ki akomewo omuntu gw'olabye obukulu gw'otamanyi na kimuli ku mutima ebiseera ebimu omulwanira kitini nkubulya amazima ga Katonda nze okufiirwa bizinensi yange okiwulira okufiirwa bizinesi kino nkyogera mu kamera okufiirwa bizinensi yange nze kankubulya ozanyira ku birala byonna naye nga tozanyidde ku bizinensi yange ivaloni okuloga kyetegeeza omuntu okumanyirira ku bizinensi omutamanyi gy'ovudde na bizinensi yo ekampala wano abaana bali mu kampala omwo akantu katiri nnyo talina nawateeka bina talina wateeka bina asiba nga gweyagala ojja omugjewo omusengulewo kati omuntu ng'oyo bwakugendera ku basawo bajja lowoozo banjagala nnyo loga naye nkubulya amazima bizinensi yetambuza obulamu bizinesi omuntu bwajjanga n'awamba kamera eyo oyo mukambu walire nnyo akamera si kale oyo omuntu ajja ng'olabye ddala kati kankubulire kali nno olaba ffe tulina ebizibu bingi kale wano we tuli wano ofunira abantu abakusomera biddiiru ebyabafere kati nga jjukira olaba n'otuuka nayo n'okola naye bizinensi oba okola nga bizinensi eyo oyinza ogikola ng'okola olowooza muntu ali genuine jjukira yazze n'akusomera omulimu nagamba manyi Shadraka gw'olina ku numbers olina ku linnya mbadde njagala tutunde ekintu wekiti kati nogaba wayi kale kasita nina kyenfunako kati process eyo gekola nga omulimu gulinga oguza backfire naye kimanye nti olunaku olukeera ku makya nga batandise kukuba abantu bakuba esi era babagenda kukuba gwe kati kamera twanga kamera oliteyo naye waliwo ebirala ebisukkawaawo nti omuntu agenda kukulabira ku esi wayonoonera bafaani bo tebamanya nti yali akiringana nti omuntu wanakubira omuntu wanakubira nagamba omulenzi oyo yali atya biki nze nenkola kyekyo tubadde tosuubira gwe bagenda okuwalira era naawe oba mubbi so kati nkubuulira amazima omuntu enazanyira ku bizinensi yo oyo ye temukwatagana tubagobera ddala
Okitegera ate you people temudda abantu mwenna abagaba change. Olina jja misinde mama ani mpa ku change oba tata kuni mpa ku change. Olwo lukwano abantu bafunye ebizibu bingi mu kugaba change sente one on one. Oba olina change oba tolina tomuwa. Togaba change ogaba waaki agenda amunoonya. Togaba change. Abantu bagamba kalawa oyogera ebintu ng'ebyo. Abantu balowooza abantu beeraguza. Si kweraguza nze mbabuulidde. Katonda nga bagamba awo ebintu byabwe. Neffe nze amanyize esi soogera. Anti nze kati nze nja kwogera awakanye akitwala akitwali. Kati nze kankubuli olaba ekizimbe kya Gatherland eyo. Wallahi amazima ga Katonda esi nkubulira amazima abaana bafa omwo. Mu Gatherland omwo. Saluuni omwo ababa saluuni. Ne bakusika. Allah. Abantu abo basika abaana bafa omwo. Ne bafa. Nenga bafa olaba nga olabira ddala waliwo ekitali kituufu. Naye oli buli wakola ekikati waliwo omwana yafa. Mabega. Wayiseewo emyezi ndowooza giringa ena. Yafa ki? Yali akoze ka saluuni kaawo ku Gatherland nga kaddala. Akatereezezza. Kanyirira. Kalimu ebintu byonna. Yali musajja mukazi? Mukazi muvubuka. Musajja muvubuka. Nga kagatta byonna kasala kasiba. Gayi yafaawo naye yafa awulira muliro. Yafa awulira muliro ng'awulira omuliro. Naye ng'era naye yali akimanyi. Nze nkubulira amazima ga Katonda ebyo byonna nga tuzze omuntu azannyira ku business. Ate you people we bakuga bw'obanga okozesa Katonda bw'oba oli musiraamu leeta aba amazzi gonna bagayita gaani tumanyi simanyi byaba Rukiya simanyi Rukiya. Bw'oba oli wa ddiini ddala ng'olina eddiini kola ebiteekeddwa okulaba nga okola ebyeddiini bizinensi yebeere okuba abantu amazima baloga competition eziyongesa abantu. Tulanga abantu bakola ebintu ku lw'abasajja n'abakazi. Naye abantu bakola ebintu ku lwa bizinensi zaabwe. Anti abakazi mugenda. Kyalaba omuntu agamba nti nva mu maaso. Nze nkugambye era omuntu wangambira esiva mu maaso. Omusajja ate nze kankuweewo omuntu ekitiibwa asasudde renti mwaka ku mwaka ng'akolera abantu kati gw'oveeri ojje ng'ozunga. Abasajja abantu bakoze bizinensi n'ogikola myezi 3 noga sijja kusobola. Olaba ebusegaawo. Ninawo maama wange wakolera. Nyazaala wange. Wakolera naye waliwo ekifo. Waliwo omuntu n'akikola kyeyakikola. Ndayira nga ntya Katonda ab'ebusega bakimanyi. Ab'amatooke. Buli agenda okutundirawo amatooke. Jjukira ojja ng'oli mupya noonya kifo. Lwakuba kati baavuddeyo bazze mu katale. Kitegeera. Ojja onoonya kifo. Bw'onoonya ekifo njagala kifo kya kukolera. Abazze bafa ajja bambi ng'anoonya kifo. Kajjukira automatically balina kukulaga nti ekifo kyo weekiri. Kati bakuwa ekifo. Tosobola kukoleramu myezi 3. Ate ye ofa bufi. Aga Katonda mugulu ofa. Wallahi ne bw'ovaano n'ogenda ebusega n'obuuza ekifo ekitundibwamu amatooke nga buli we baali bakati babagobyewo buli akikoleramu ofa. Ne gwomanyi abantu abaakafiira waawo. Oba they are like 4 abakazi. Kati okikoleramu. Woba okola. Oba okola ne tomalaawo myezi gisukka 3. Ng'ofa. Era omuntu addawo n'agamba mbwe ekifo bakikola ki? Mwanti kyalimu omuntu. Ndowooza n'ava mu bulamu bw'ensi eno ng'alina kyakikoze yali yeesibiddewo oba okumulemesa walifiira. Ate yo pipa n'abaloga bannaabwe mbw'osuula munne eddalo. Okimanyi nti omuntu asuula munne eddalo ate amusooka okufa. Osooka okuloga omuntu okumuddalo. Abaloga nga tebalina bigendererwa. Waliwo abantu nga bo naturally tebaagaliza nga ye buli kyalaba ayagala kuloga. Okitegeera abantu bakola bannaabwe ebintu nga byakuloga. Era okyokka omuntu n'abeera n'agamba munnange bw'owona musonyiwe osonyiwa ki ng'omuntu abadde akwagaliza kufa. Naye ekifo ekyo bannange nkugaye buli akigendamu they are like 4 bafa nga bafa. Kibadde busegaawo lwakuba nti babajjeyo ku kkubo matooke bakizimbemu oluguudo.
abasenguddeyo kati babayingiza mu kimu katale ne buli abadde akigendamu naye tubalogera ddala onyuma wali abantu abasibira ddala ebintu olina asiba bizinesi kati tugende ne ku bano mbu oguze emmotoka nze nja kubabuusa oguze emmotokayo ogiwoono ogitutte mu kyalo naavugamu zino nemmotoka naddala especially emmotoka z'emirimu people abavuga butipa tipa oba magulu 10 oba kineze emmotoka z'emirimu ezo sino truck buli mmotoka nga ya mulimu kyandibadde kirungi ng'emmotoka yo gwogyetuuliramu nga bw'oba owadde omuntu ovuga by the way ebidduka byonna nga bw'oba owadde omuntu ovuga kubanga tukize tugane si buli omuntu agenda kukwagaliza wadde nga si buli omuntu agenda kukuloga okitegeera si buli omuntu agenda kukwagaliza naye si buli omuntu agenda nti era agenda kukuloga naye ate waliwo abataagaliza no omuntu emmotoka yo for example waliwo abantu agula taxi n'agiwa omukozi mpulira tugeze eri ku lw'embaali omwana taleeta bulungi ssente kubanga kati namba ezisinga abavuga taxi nga si zaabwe bazeesibiramu byaddala muga katonda muggulu oba taxi oba costa okugjako baasi ate era neziba baasi ezo abayagala mulimu gubere nga gwe era agwesibirako tajja kungoba aleme kungoba era agikola ebintu ebibutagwa ku accident na bosi kumugoba nabutajibba era emmoroka eyo aliginnemesa aligituulamu tagenda kubeeramu kati gwe ne bw'aba takusasudde gwe nnyiniyo ompulira jjukira ojja kwekyanga omugambe omanyi munnange emmoroka bw'eba ekulemye giteeke wano jjukira bw'agiteekawo wabaawo abalinzi abaagala omulimu okukola kati omuntu asinga okufeesinga obuzibu ye muntu atudde mu mmotoka eyo azze mu kifo ky'oli oli aba yagikola ebintu aginaazizza bino byenkugamba byo weebiri ne kati abantu babirimu nti omuntu obeera mu mmotoka eyo n'ogivuga ewiiki eki negwa ku accident oba n'ogwa eddalo abaana neddalo oligwa nofa ti eno wansi w'emitto agutuulako nga ye gugwe yekka gukuuma mmotoka na mulimu omuti nga guno namuteekayo bweto boyinza osangayo ekibugo nga ekibugo nga yateekamu buli kimu katungulu cumu oguze emmotoka ogenze mu kyalo tuli mu bikati nga bino ebiseera bya Christmas ogenze mu kyalo gojja kulowooza buli omu akwagaliza wallahi wagula akamotoka kirungi n'obateekamu bonna naye si bonna nti bagenda kukwagaliza abantu bayina ensaalwa namukwano gwange yali talina mmotoka kati n'agula emmotoka kati ebbanga yamala nga talina mmotoka nga yate yeyazika mmotoka tatula mmotoka z'abantu kati yagula emmotoka n'ateekayo ekigambo saazika mmotoka gayo oli tayazika mmotoka mutuufu 100% n'ogenda gy'olaga naye nga tokwazisa mmotoka kiri nze ndi ku level ya piki sigigaba piki yange evugwamu omuntu ogwo makanika waayo mpozi ne mutabani wange abantu abo kubanga oyo talina kyagenda kunkola nazaala ndi muto era omwana wange kati nabo omwana kumpi mwenkana era kumpi olitakkiriza nti kati agenda mu senior 1 wandi kuki gweddaawo kanula amaaso ng'alinyiddwa feeling n'abantu abalala abali ebweru oweereza akasenteko bakukolera ebintu oyina abaweesiga ankowo weesiga sengaawo ate bannange yupipa abantu abali ebweru mulekerawo okwesiga basenga mmwe kituufu ate basenga bo basenga mmwe si buli senga nti mubi ne basenga abo babi abantu abali ebweru bw'obeera ebweru sente zo tezikusiibwa teri akusindikayo teri amanyi kyoyitamu sente zammwe abamu ze zigenda baviirako okukomekereza obulamu bw'okimanyi tosobola oweereza sente waliwo abantu abaweereza sente n'aweereza sente n'atuuka ku lasiti akomewo abamu ne bamubuuza n'omubuuzo ddira ki sooka oddemu osabule emyaka emirala emeka 2
n'owakanya n'odda ofira ku kisaawe obala oba n'ogweddalu oba n'okomawo era n'obulamu ne bukyuka. So nze kyovala basiwagira nnyo okujjako bamaama eddogo gyeriri mwana eddogo gyeriri esi oli naakulaba nga waliwo abantu abaloga bannaabo oba okubigula oli munno mulungi n'ozimba n'akunyiiza ng'oli abigula olaba ali mu bulamu bulungi obulamu bwe si bwakukakaalukana kati nebuuza abantu bakkirize omuntu asobola okutambula nga weetuli wano n'ogenda ku musawo nga olina n'ogamba njagala kuloga gundi abe bubi ate abasawo awo nze abamu wembawakanyiriza omuntu muwulye nti oli takulinaako buzibu ofa kinaye ne bonna be bamu mulimu aba olinagamba nze sibikola ebyo mbumwe bali olinagamba ebyo tabikola nze sibikola newabaawo oli nga ye baaba nze kankubulyeko lumu nali gombe ewa jjajja omusajja ne bamubbako embizzi egi emu naye n'akola research n'amanya ti embizzi kitundu kiri kigezi namubbako embizzi egi bwe bamubbako embizzi emu n'anoonya embizzi ye n'amanya nti embizzi yange bagisalidde ku bucha bweti ebiseera bya Christmas era byali bya Christmas antu bali embizzi bagitegeera okufaako obufi omusajja n'akwata omuzindaalo n'agenda ng'agamba buli eyaguze embizzi eyaguze ku bucha bweti ennyama y'embizzi wandyese oti nze nojja oba waguze kilo nojja n'onsasula sente ezigula kilo nkuwadde ennaku mmeka 3 ojja onsasula sente zange olwabyogera yakwata ekkubo n'agenda n'agula afu y'embizzi ku mbizzi ye ku bucha we batunze embizzi yali ekyaliwo anti eba etambula si ye yagendawo n'atumya afu ey'embizzi kweyo bucha n'aleeta afu eyo n'agiteeka mu kuuma bino byegamba byaliyo bw'ateeka embizzi n'akawanika ku kibanyi mu kiyungu ekibanyi nagaa kye bateekako amabidde mu kiyungu for example kino kiyungu kati ekintu kye bakubano ne bateekako emiti waggulu ng'osobola oteekayo ebintu kibanyi ekyo omukugendako n'awanika ku kibanyi omukka ekifuka kya black n'alinda ennaku mmeka ennaku 3 teri muntu n'omu yakola ki yaleeta sente ze teri sente ze n'agamba oba ggwe embizzi eyo ng'ekyali awo naye ng'eri gye yagula ye gye yagula weeri ewunya teyagikalirira teyakola ki yawanika buki buwanisi ennaku 3 ne ziyita naye nga yagambye bw'obanga wasaze embizzi yange ng'oli wa bucha leeta sente zange embizzi yange yabbiddwa bubbwa naye gwe jangu smart ompe ki embizzi yange ompe embizzi kano kaabalinamu engalo kati munnange ng'omusajja asika teri yajja mu nnaku ezi 3 jjukira amatambizi gabaawo awasooka ne baddamu ne batta ente olwokusatu eba Christmas kati brand sibakugamba okitegedde lwabadde lwajjo kati amatambizi gadde gajjo abala balidde embizzi leero nte so bazitidde abamu batandika sibayo olyakuku waliwo oli embizzi anze sirya nyama sirya nyama naye nandibadde njiriira ddala mwana embizzi ye yagaana naye ojja ofuna omuliwo embizzi omugambe omukoneko ng'ali mutulo omubuuze ki ekikyasinza okuwoma ku nsiko ajja kugamba embizzi eyo eyina essava eryo linda mmaleero omusajja ng'awanika ng'olunaku olwokuna lutuuka ng'addamu ng'ayisa ng'agamba kati si kyayagala muntu n'atya n'omu temujja
ng'awanika afu y'embizi kukibanyi ng'evunda omusajja n'agamba buli nvunywe neegwa wansi agenda kuba muntu nga yafa oli gayi yakola eddagala aba baliita lya muteego bamuteego essinga buli nvunye yagwanga bagenda okizuula nebayirawo omutego nguwulirako gukutula guyinza okukutula famire yonna kyalo kiramba okujjako omusawo ne batuka abantu ne batandika owera abantu tebatandika omusajja yayogera abantu ne beekuŋŋaanya abalidde nga bafudde nga bali olomosi babagenda mu 10 nga bafa buli mbizi yalina kiromeka buli muntu yagula nkokoota anti ujja kisinziira kyoyagala osoga kiro meka kisinziira ne bajja ne bakiyamaani ne baani ne beegayirira muzeeyi nabagambye n'agaana ne bamwegayirira ndowooza n'afuna eddagala eribavumula kubuulira ovula nkugamba abantu balogera ddala abantu bangi bye basinziirako okuloga bangi so mulina okubeera eyo nga muli stedi omuntu weegendeza omuntu oba nga olina omuntu gw'otambula naye okola ki oba mulina we mwewalana ebigere abantu bayola bannaabwe ebigere bwe bimulema afuna engatto gy'oyambadde n'agijjamu obwo obutaka era abalaba nga atuta ekigere kyo okitegeera naye ng'abantu bakambwe muze abantu besitasalira musango beba bizinensi okujjako ng'ayagala atajjewo munne yaddewo abantu baloga okitegeera esi abantu balogera ddala ate nno mu buli ango abantu basaana kubeera ng'awembi akyaliyo muzeeyi simanyi oba akyaliyo mu kigezi simanyi kati yakola naye naye yatta yali mu mwaka gwa 2016 nze olwo omusajja awo yali bulooka olumu nalabako n'omulala ng'akyogeddeko ne babulooka omanyi babulooka abo nabo balogo naye ate nabo babakutula bulooka ajja najja ku ttaka nga balikaayo kati waliwo omusajja okitegeera ttaka olisanzeewo kuliko abantu bakadde bakulu ovudde eri gwe olw'okuba olina balooyabo olw'okuba mwayiga obuyaaye osobola okukola booti ne booti n'obuzaabuza era nawe wati we yali yeeyisa yayagala bakola olwa bulooka nayagala alye munne ye najja luli lwe baali bateesezza bateesekaga nti yamugamba diru yawedde namugamba tujja gimala lwakutaano kombe egenda kubeerawo lwakumeka lwakuna kati jjukira babulooka babangi kati asobola okwogerera banne nti tebaliwo nze akoze eki kati n'akutula kati n'ajja bifo n'akutula ddiiru yali musajja weeyo mitiyana kati yakutula ddiiru banne oba n'atabagamba bali batunze ettaka millions of money nga nyingi kati nga balinako akasente nga babulooka bali bagenda okukeera ku makya nga bagamba kiki bakubakusimentediko bakubira titwamaliriza ejjo batugambe temugenda kubeerawo bamukubira esimu bagamba emwe temuntawaanya naku 2 yeefulo wa kabi oba sente abaako ne weyaziteeka sente ne mukyala wo bate yamugamba wayitawo ennaku 2 omutwe gunnuma lubuto lunnuma cwi bakikolera ddala ate abo balina kyokka nga bagamba ne mukyala we bagenda omubuuza nga naye tamanyi sente ono gye yazitadde aye nga ne mubanka obanga yali yaziteekawo oba yali zeyasimira ttaka afa tayogedde we ziri mululu omululu kyova olaba kyova nkugamba nti naafa mu bintu by'okusaaga mulimu abantu abaloga bannaabwe olw'ebyo bye baba batuusaako okitegeera ne baloga bannaabwe ate naddaka nkubi ogambye babulooka abo esi babulooka abo beetankuulira entalo wawo ne bulooka oyo yali era kyova olaba abasinga bafa baali bamuyitawo baani yali abeera eyo maganju eyo babba omukadde esitore nagiwulira kati nange tata wange twalina issues ne babulooka abo naye bulooka oyo balina omukadde nga bamanyi bajjanoga mukadde awo tosobola kutundawo sente bwe zityo bajja kuwawo kati nga omukadde ngaoseddewo bajja tuwa $4 million
mukadde bami nakkiriza okola nga leso nga mukadde yabadde ayagalawo nga 5 gwe mugamba 4 kalaga kola nga ate goleso ow'enkaaga okitegedde kati omukadde nga omanyi nalabye nga baba just nkwa example nkwaka kati nga kyali bwekityo yali story bwetyo agambye no ploti yange njitunda n'omulaga nti tebajja muwa ssente ezo nakkiriza z'ogambye ate gwe n'oleeta aleeta akuwa ssente nga nnyingi nnyo okitegedde kitegeeze kati ofiisa nga mukadde agamba ssente nedda kati nga bagamba ozimbye omutima biki bamubeezaawo omukadde naga wamma baguzizza ssente zabe muzitwale n'azizira bali babuloka nga bana bafoomuka omu ababakadde nze omulala bana yajja neyeegayirire oba biki biri awo nakika nti olaba abantu bafa mwana bantu bafa wabantu kankube esa abantu bafa mu bintu ogamba neegundu wadde okufa gyekuli naye abantu bafa nafiirwako muganda wange mu mbeera bwetyo edda nga nkyali muto nga nkyali kidi muto nnyo yazimba olubuto nga mwana ku ssomero balina ntalo zaabwe na mwana wa ssomero bitabo biki ebyo nazimba olubuto bwati nazimba olubuto abantu balina okitegeera si buli famire nti ezanyirwako ate n'ekirala si buli omuntu alowoolezaawo nti kino nkola kyaki okitegeera si buli omuntu agenda kirowooza waliwo bba balowooza n'asalawo oli akuwaayo okitegeera abamu nagamba oyo alina okufa era nekituuka lwakuba nti abantu esi balimu eno endowooza nti yesu mutonzi waffe yasalawo muziba ntuuko naye waliwo ebintu ebituuka ebya ddala nga ekyamazima bino gwovuddeko oluutu y'entuukoyo naye buli wookula waliwo ebintu byoyiga waliwo edda nga bagamba nti akula yaloga naye bane esi okuloga nako kumenya anti tokitegedde omanyi nti bagamba edda akula yaloga yes kati nga oli asano edda ng'osanoga mwana nabakawo ku bombo nga biki ebyo omanyi waliwo abantu abapreaching ebyo abeereyo ku butuuti bwabwe ne basabizaga kati onaabira onaabakyenabi ne bendaba bayirawo oyogedde point nogamba omukazi w'olubuto tolina kunywa mumbwa mbu eddagala simanyi gundi yeyalikola simanyi katonda yaliteekawo kati waba katonda yaliteekawo yaliterawo ki n'ekirala bwekikyoyogedde bayirawo ekituufu kati katonda waliwo abakyala bendaba they are born again oli ne bamuga oli lubuto bamugambye pasa akugambye tonywa mumbu tonaaba ddagala olina kusaba busabi nakugendako mu ddwaliro n'obeeraawo bakugamba olubuto olina okumenya olina okukola kino kyova olaba kati mulimu abantu nga ne bakusala okitegeera abantu babeere mubeere bagezi omuntu ekigamba kuva dda bajjajjaffe banywanga eddagala banaabanga eddagala ngera bazaala naye esi kati abawala n'abasinga babasala busazi abakazi bonna abasinga kati bankindo era oba ogira booti omukono tonkwata ku lukindo buli omu olaba alina olukindo abakazi kati basala basale tebakyagala kunywa ddagala tebanaaba takola ki abeeraawo ebintu ebimu byemubuusa amaaso era ayamba buyambi naye abantu kati nosangayo nga boogera anti kyembadde kugamba nti akula yaloga naye ebintu gyebiri nti osanga obulamu edda waliwo omuntu eyaŋambanga ekigambo edda sometime back musajja ali eyo nagamba nsaba katonda wentuukanga okugenda okweraguza antwale nga wagamba egolozi eri agenda okweraguza nga tamaze anti wulira yagamba anti nze nkujjira nga wa church nyonyonyonyo church Sunday ki akulembera tula wali eri kati nga weraga katonda wange nga obabeerawo bana abanyumyanyumya ebyo ebiboozi byabasawo biki nagamba nsaba katonda wentuuka kweri essa katonda wange ono antwala awufe baali lumu nga omwana we alwala nga lwala ebitakwatagana nga muto like nga onaga 5 years mutugubera kumuluma biki ebintu atamudde malwaliro mwana akawo nga mwana omanyi nkitegeera kamuganda wange ye solution ali yagendayo
nenga yeye saka katonda kwate ya mtwala naye ali mutute ati kye nkugambye inti akula yaloga kituufu setukamba wetwogera ebintu abantu naye nze abantu kati waliwo embeera ezibeerawo mu bantu nga tojja musa omwana we afa maama we afa amulaba bamugambye kola booti ne booti bamugambye ng'alaba tolanga gwe omuntu n'alwana naye nga temubamanyi kimuluma mane katonda wange katonda gyali nnyo era musajja w'amaanyi yatulinako obuyinza kyova olaba ne mu bayibuli mu ekiri ebya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda. No, nze me what I'm trying to tell people. Bana nze ebintu ebyo mbiraba bulabi. Yes. Ne when it comes nti kati ye solution. Tozanya abasajja baroga abantu bebereremu abantu ate era naawe aloga bannonga omanyi omuntu okuloga kuno kwandibadde kulungi okuloga kwandibadde kulungi esi nti kubanga waliwo abantu abagenda mu basawo abo for example alina ka bizinensi ke njagala nfune bakasitoma njagala abe nga nsindikira ebintu nga bikomeeyo tebintuukako ye n'akomaawo newabaawo ono njagala ndoge gundi mulemese wano oba afaafe alemesa abantu ku mulimu gy'alaze kyova olaba ne Katonda eno era mu bintu by'amalogo atunula n'agamba ono alwana akufune kino ate ono alwana alemesa ono ono ayagala atte munne kyova olaba ebintu ebyo abamu bituuka ne bibaddira buli muntu yenna addirwa ekintu ne kimuddira ate kankubule bw'ologa omwana wa muno oba munno bwe kitaddiramu gwe kiddira mu baana bo bwe kigaana mu baana bo kiddira mu bazzukulu. Yes tebise kankubule tosobola kukola muntu kintu ne kitadda era kiddira mu ggwe oba omwana oba omuzzukulu okitegeera sokola ebintu ng'omaze kulowooza kino kyenkola kiyamba nze nga nze oba okusalawo kuli gy'oli naye kyatubeere bagezi esi abantu bazibu. Don't trust people omuntu nze esinze aseka naawe wano nsobola okukuviirako obulamu bwo okusiraana ng'era tosobola kikkiriza n'otuuka n'okufa nga tokikkiriza nti Shadrack yakoze kino okitegeera omuntu bw'oba toyagala kintu mugambe saagala okitegeera si buli agenda ozika nti ali alina okulya mulumbe mbu olina olyayo abantu bangi baba baze ne baba bala ne mulema ng'alina kukufunira mulumbe gye mugenze kuziika okitegeera muntu alina byayagala okukulisa yakubala abanadde ne Kampala olemye mukwano gwammwe n'afiirwa ne mugenda nga mulumbe mwagenda okukufunira nga tosaana kitegeera mulumbe sabantu tutambula naye ngo mu nsi muno olaba otambula naye ng'olina akubala ate olina ayaga okitegeera so abantu tulina kubeera awo ng'osaba Mungu Katonda wo ate abantu bakola ebintu mwana n'obitunira bodi noba naye tuli ku kiko okitegeera wene kyaliwaawo ngolebye ddala ate yakubalira obuzibu ate ojja owegereza abantu baffe bennyini abatuliko abatumanyi entambula nze nategeera abantu esi nategeera abantu era nze success zange sizoogera sizibuulira muntu sikikola lw'abantu ng'ojjaggamu omuntu success yo olabe ng'asanyuse kumba anyiize obujja kitonde Katonda yakola ekitonde kye bayita bujja ate olya okutegeera okuddamu amagezi ng'omaze kugwa alyoka awulye muli ng'agamba kubanga omuntu omu alina obujja omala kugwa ye ate muli n'awulya nga success ye etuukiridde okitegeera gwe woogwa success ye yeeba etuukidde abantu abo weebali okitegeera lwaki gundi ali bulungi lwaki ebiye bitambula lwaki bantu mmwe mulina okukimanya nti buli omu Katonda yamukola nga wallahi alina otambula nga bwayi ffenna Katonda yatukolera olugendo lwaffe era ne bwolemesa munno kyekikye tekisobola kufuuka kikyo abantu jasi babeere bagezi olumu enako okubako mu kifuba okitegeera omanye waliwo ebintu by'otuukamu kati ng'olaba ate bino byansi n'abantu nze singa babeerako mu basiraamu bino byansi omusiraamu ne abadde mugagga atya nze nabatya ab'abasajja bakutwala bute
okulaga nti neno kifo ofunye kinene ne basooka bakuteekako n'eri toyina kyolina kati bw'oziikako mu basiraamu olaba ebintu by'ensi muga Katonda muggulu tebambala teri kwambala era gwoba tobaziikangako nkusaasidde omuntu yenna akyabwaliira n'ebintu by'ensi esi njagala oziikeko mu basiraamu olabe ebintu byabwe bwe baziika kyekimu ekiraga nti ku nsi kuno ebintu ebisinga bitwemaliza mu bwereere netwereega ebikya notta banno olwakino notta banno olw'omukazi gwolabye obukulu vaawo mpitewo abantu bakolera ddala ebintu abantu basula bannaabwe eddalu abantu bali eyo bweru tebagala nakudda lwa abantu abo nogenda ebweru linagenda ebweru nakulwa nga bwomanya embeera yewa bweru ate n'okomawo olinakulaba bubi Esther agenda ku kintu ky'obujja ekyo obujja kitonde naye buli omu alina obujja naye kisinzira kubanga mu mutima guno tukkirize mulimu palamenti era palamenti erina aba opposition n'abatali opposition okitegeera kati batuula bujja aleeta n'aweereza palamenti netuula okitegeera abopposition ne bagamba naye kino oyitirawo wa onookola kino kyekigenda ovaamu okitegeera ne batuula ne basaba neweebuulirira ng'omuntu wali era bonna babufuna naye oli abanya nagala naye manyi kino ekintu si kyange si kyange nfaaki because nze nina ekintu kye nalaba ese abantu bafunye ebintu byabwe mu bugubi esi mu nsi muno olaba buli gwolaba eyo kamera tewagenda bugenzi nogamba wasooka n'okuba pulaani nogaa kati neetaaga ssente mmeka kikye neetaagisa abantu bayita mu bintu bingi okupangapanga obeera awantu walayo pipa abantu abalina emitima mubive ku bantu abantu mubaleke babeere omusikazi yagamba ati let people ti nti olwo yangamba nti waliyo omuntu akulaba ng'oseka n'anyiiga kugambe musajja yambuuza oseka kiggwe ng'ensi eri mu nnaku ne ŋŋamba yiyi oseka kiggwe ng'ensi eri mu nnaku naye nga ne muddamu ne mugaa gwali mu nnaku nze siri mu nnaku omusajja n'agenda nga yeesooza abantu balina ebizibu bingi balina ebizibu ate tulina okitegeeza abantu gye bakoma okuba n'ebizibu batono nnyo abaagala okulaba abalala nga basanyuse kitegeeza olaba mu bizibu kati yesize kambikumenyere buli wozimba n'ova mu muzigo bw'obadde nabo mu muzigo ne basigala gwe n'ogenda mu yiyo ojja kubayita mujaguze aga Katonda muggulu eryo simayiro teryagiteekako omuntu akusanyukirako ng'ofunye ekirungi ye muzaddewo baganda bo bamu si bonna nti bakusanyukirako kituufu buli wofuna emmotoka bw'obadde nabo ku bigere banyiiga era obaako n'abanyiize kati tukigondewaze bwe tuti buli lw'olinnya step abakusanyukirako kitwale nti ennamba entini ate abakuwalanye ku eyo step gy'ogenzeeko be bangi awo wooli wookolera waliwo ayagala okubeerawo wooli wonna wooli oba okola ki oba otundirawo kyayi oba okutunda masaati oba okola ki waliwo ayagalawo era asaba Katonda akaseera konna oba ofa oba ovaawo ekyo kkiriza gwe tabulamu amanyi nti yajja okuddawo mubwongo alabira ddala ye obutatuukaawo woli gwamulemesezza okitegeera ogwo omutima kati abantu we bali abantu we bali gwe buli wooli ekyemisana omuntu akusanga ensi etumala kugambye munnayuganda munno akusanga ebweru nga nono yajja atya nanyiiga naye yeerabira nti naye nga bwe yakola okujja ebweru gyali nawe eyo gigundi gy'okozesezza okukola ki okujja ate abantu bamanye nti eno ensi keeki buli omu amogolako kake alye agende tosobola kulya keeki n'ogimala buli omu amogolako eno ensi keeki nene bweti omogolako katini naye abantu bakimanye nti buli w'olinnye eddaala ennamba abasakwaagaliza bangi era waliwo ennamba n'abakazi abali eyo gw'oli ku mbaga okuba embaga and you people mwegenderiza abantu abaleeta ebirabo ku mikolo oba graduation ekintu kyonna oba birthday party oba ki
kubaako abantu abatakwagaliza era mu ebyo ebintu wabaawo abantu abali kuleetera ebintu ne babiramirizaako ne bateekamu amannya gammwe kyova olaba you people if you bw'oba osobola ng'osobola biseera ebimu okukweka amannya go ag'ekika gakwekenga kozesa Esther kubanga Esther oli talina waagera ayagala kiri root kadani kizibu nze obutamanya linnya lyange okitegeera no waliwo omuntu asobola okukweka erinnya ly'essebo nze sisobola nange ddikweka naye waliwo abantu asobola nga tayogera amannya ge okitegeera nga tayogerwa nga tagogera nga tasoboerawo nakola naye nga amannya bagamanyi ba boosi oba kale nga bagayina eri muki mu registra okitegeera nakasimu anzuno ntuka butuuzi kale nyabo kale mama wange tumalize anyway twagala bagamba nti Cubs Nation gwali awo oyagala airport pickups oyagala bakuvuga corporate deals byonna Cubs Nation weri okubanga ekusortinga out oyagala private car oyagala kuvugamu ova mu balo okoye ova ku airport okoye oyagala genda ku airport oyagala genda mu kyalo oyagala muntu akuvuga mu motoka nga oli comfortable mulimu AC mulimu ka music kyonna kyoyagala mulimu byonna customer care utuka mu emotoka nga bakuwa amazzi awo ng'osooka onywawo ku mazzi awo okitegedde nga bakuwa ery'envaawo ng'osooka bweyagala okitegedde ng'ogonda nga lugonda so kati Cubs Nation yazze kulema so bambi bano banva Dubai oyagala muntu akuvuga akutwale ki akutwale waka just you make an appointment naddala tolinda ku lunaku olwennyini okola appointment omukulu kuli buzino gamba hello Esther Esther njagala kuntwalako waka nakuso mwezi bweziti nga tukola appointment kola lunaku lubalulo kola tujja kukola baba kugwe weka kugwe ate bakola appointment wa bookinga tutwagala olwonyo ku kisaawe Entebbe okitegedde nga bakukima ng'ogenda okitegedde 0701542372 0701542372 enamba endala ziri awo you can book them online oba nobakubira ku simu direct nobanga kukozesa Cubs Nation oba omaze Uganda manya nange tamala emirundi Shadrack ndi musajja wa boda boda bannanga abantu bange abebweru mujja konsonyiwa essimu yo nkyagala funa simu nga yaddala banenkoyo obusimu naye nga njagala osobola okuntukako ku 0777169580 ya WhatsApp and Airtel 07546658894 onfuna osobola okuntuma ekintu kyo wonna we kiri osobola kikuteera ku baasi osobola kikuleetera ewaka osobola okuneesiga n'ontuma awantu yonna gy'oyagadde osobola okusinziira ebweru oŋŋamba njagala abantu bange obaguli ekintu bwe kine bwe kiti mbaawo oba toneesize nnyo osobola okuŋŋamba njagala ebintu bya ssente bwe ziti neteekamu then nompeeza ssente after confirming nti abantu bafunye ebintu because trust si buli omuntu asobola gikuwa so bantu bange mbaagala nnyo mbagaliza omwaka omulungi omwaka ompya Merry Christmas 2025 mwekuume musevinga akasente kubanga time yonna weetuuka akasente kekaba kakukunuula okitegeera abakola mukole abavuka tukole tutongera bagumya nti wadde tebitambudde bulungi mwaka guno kasa mulina obulamu tulemereko omwaka ogujja leka gubeere mwaka go tutandikirewo straight away kukola ki ebintu ng'ebyo atakwagala tomwagala akwagala mwagale omuntu waba akukoza ekibi mugambe onkoze ekibi ne bwe kuba kufuuwa nti ofuuye nti ye ofuuye ye embizi eb'embizi n'ente eb'ente muntu mugambe tosiba busungu ku mutima kubanga mujja kadiwa mbagala nnyo tegala tekadiwa bw'osiba obusungu ku mutima okadiwa so byebyo naye banaye tubaagala nnyo tubasaba mutuwagire omwaka ogujja nga bwe mutuwagidde omwaka guno musubscribinge business zizino tuzireese okitegedde so tukwatagane bulungi nnyo tubaagala nnyo thank you so much abatwagadde okuva omwaka gye gwatandikira nga eva babeerako wabaayo abantu bafaawo nga tebaba Brenda bamita Nambiru Ann yes Brenda Nambiru Ann Edward the Great Suma Media Ara Media Facts Files abo bonna tutambudde nabo Suma Media yaliwayo n'omuwala omwanvu ajja tomuddugavudugavu mu kakatini oli Suma Media musajja
musajja Point Media bannange mbagaliza Christmas ennungi ate n'omwaka omupya 2025 nga tutambudde guno n'ogujja tukole ki tutambule. A lot is coming. We meet next time ne Shadrack ate omwaka ogujja tugenda kikuba bulala tugenda kuba tetwerya ntama tugenda babuuliranga kubanga bingi bye mutamanyi ne bye mumanyi mubuukenga ku kino kyotamanyi obulamu butambule naye nga tubagala nnyo. Brian yabadde camera. We meet next time. Bye bye.